Njaga tugere ku nsonga ya entebe ennene y'obukulembeze bw'eggwanga. Bwe tukidde olwaleero ng'abantu bali 200 n'omusobyo abaakamala okulaga nti baagala okuggyawo Mwami Museveni. Nze nga Munnayuganda oba nga munnamawulire oba nga concerned citizen abaddewo ng'alabye ebintu bino, n'ekintu kye nalowoozezza muli ne ŋŋamba naye kino kiba kitegeeza ki? Kitegeeza President Museveni bamukooye nnyo. Kitegeeza ekifo ky'obukulembeze kifuuse kinafu nnyo. Kitegeeza ki? John Maksega woono tubadde naye ebbanga ddene tukoze obululu bungi. Obululu tubita kukola bululu nga mu mawulire. Naye nga tusaka amawulire. Nga tusaka amawulire. Nakola akaalo ka 2016, nakola akaalo ka 2, nakola aka 9, kwegamba ffe wetu tubeera. Nakola ka 2011, nenkola ka 2016, nenkola ka 2021. Aha, ndowooza nange bwewera bwe nakola 2016. Bubadde mu trail nga nzitambulirako. Nakola 2016, nenkola 2021, nenkola ne 2011. Ne 2011 wali. Nalimu. Nali just nali amacha. Wali wakatandika. Aha. So, kino kitulaga wa? Kitegeeza ki? Akati ogwe mutawana gwa democracy. Ogwe mutawana gwa democracy nti nze kyovola banze nze nga nzoomu. Munansonyiwa manyi sitanya kwagala kwogera buntu byagala kuwulira. Oyogera ebyo. Nze nga nzoomu sekiririza mu democracy. Lwaki? Nze sekiririza mu democracy. Lwaki? Kwa tulina ebintu bye tulaba ebitambula wano mu Uganda. Nga singa situbadde n'ebyo mu democracy byandibadde bitambula bulungi. Kati tukaaba enguzi n'obulyake naye nga mutawana guva ku democracy. Naye nga ate bw'ogenda mu nsi ezitayina ebyo mu democracy genda mu kooti eyo enguzi teriiyo. Kati gwosobola ogenda China n'ogamba nti waliwo ne yalidde enguzi China. Ogiri otya? Tosobola kulya enguzi China. Kuba China tewali democracy. Okitegeera. Kati osobola ogenda North Korea n'ogamba nti oli yalidde enguzi. Osobola okundagayo minisita omu eyalidde enguzi North Korea. Kati wano mu Uganda bagenda ne bakwata minisita nti mubbi. Yabbye ssente. Oli yabbye amabaati. Ne bagenda mu kooti ne babajjayo. Naye ng'ate amabaati bakoze eki? Gayagabba. Babakutte nago bagasanze waka. Okitegeera. Babasanze waka. Amabaati bagayina oli n'agamba n'ogamba amabaati nagekanze gali waka. Galinga agabuuka obuuse ne gagwe wuwe. Kati ebyo bwe buzibu bwa democracy. Kati bwe tudda ku nsonga gy'obuuza Kimbowa. Okujja ensonga gye bayita pulezidenti w'eggwanga. Ensonga gye bayita pulezidenti w'eggwanga kintu kinene nnyo ekitandisaanye kuzannyirwako. Nga n'omuntu okwesimbawo kuba pulezidenti bandibadde basooka na kukolako background check wano mu Uganda. Omuntu yandibadde ng'akolebwako background check. Bantunuulidde biki? Banditunuulidde okusooka kwa byonna minimum of education eyo baagiteekawo. Eyo weeri. Then tutunuulira ne conduct. Empisa zo oze weeyisa otya okutuuka okwagala okwesimbawo ku ntebe y'obukulembeze. Ebyafaayo byo emirimu gy'okozeeko ng'oyagala kubeera mukulembeze naye biki by'okozeeko. Economic status eri etya? Omanyi ebyenfuna by'eggwanga kuba eggwanga litambula na byanfuna, emirembe, ebyenfuna bawo tusooka okutambulira ebirala bijja luvannyuma kubanga byonna bizingira mu binnyo teri kisobola kutambula mu singa tekiri mu mirembe. Ebyenfuna bibe ebibi eggwanga terikola ki? Terisobola kutambula. So twanditunuulidde abantu abaagala okujja okutukulembera omuntu ono bye twogerako abimanyi. Wano byabakama atunuulira ki? Oba abeera ssente wano mu Uganda ssente bw'akakiiko k'ebyokulonda bateekawo requirements z'oteekeddwa okuba nazo. Okusooka kwa byonna oteekwa okuba ng'oli Munnayuganda. Ekyo buli omu asobola okifuna? Si buli omu. Kale abasinga. Waliwo abali wano mu Uganda nga si Bannayuganda naye ng'ate ebintu eba byagala. Eryo abayegwanyiza ky'obukulembeze gwange ekyaba kiina. Olina okuba Munnayuganda. Olina okuba omulonzi.
mu Uganda. Ekyokusatu obuyigirize olina okuba nga olina siniya ey'omukaaga n'okudda waggulu naye ne bw'oba na siniya 6 yokka that is enough. Ekyokuna oteekwa okuŋŋaanya emikono 1,000 okuva mu disitulikiti 98 okuva mu disitulikiti 98. Kimu kyakusatu mu Uganda tukati tulina disitulikiti 146. Gwe wasomera P7 zaali mmeka? Zaali 75. Wagisoma mwaka ki? 2005. Senior ki? P7 wagisoma 2005. Nze we nasomera senior 6 brother we nasomera P7 mu 98. 98 ogwo mwaka Bobi Wine gwe yagamba yego yamala senior 6. Nze nali mu P7. Naye kati nze nina emyaka 4 Bobi Wine nti alina 43. Kati awo tuveewo tetujja kugenda nnyo kubanga omuntu asomye P7 kimbowa tubeere ebiwandiiko tebirimba bw'aba kyayogera ebiwandiiko tebirimba. Kankubuulire bannabyabufuzi simanyi ekintu ky'amazima kye boogera era munnabyabufuzi toteekangayo omukono gwo ku munnabyabufuzi era tosibanga sente zo ku munnabyabufuzi nti ayogedde ekintu era munnabyabufuzi takusuubizanga ndi ngenda kuweereza emitwalo 2 egy'okulya ekyemisana oba zoonaali ewuwo nobeera kasimu olinde n'olirakisinga nti ogenda zifuna. Emikisa gy'obutazifuna ze zisinga obungi okusinga kuzifuna. Tudde wali munnabyabufuzi talina mazima ebintu ne miliyoni zaabwe 2 kati olina okweta miliyoni 2 ku nomination ndoza byebiringa ebikulu kati ebintu byebatunuulira bobo nga bo ebiri mu constitution ya Uganda. Naye lwaki olunaku olwaleero tulina abantu 2 abaakajjayo empapula ekigambo kye bayita expression of interest abo bonna tebagenda kujja ku ballot paper. Expression of interest oyo alaze nti yandyagadde okwesimbawo kuki kuba president ogenda nonona bulungi empapula zo kati ku nomination kwennyini lwe bajja okusaba ebyetaaga ebyo waliwo be babadde bagende kati empapula ezo boono nayo empapula ezo bagamba genda oleete emikono gy'abantu abakusemba okwesimbawo basayininge n'okusayininga kitegeeza ogenda kuleeta empapula ogenda kuleeta emikono gy'abantu abawera ddala kubanga buli district ogenda kujjamu bakwagaza abantu 1,000 mu buli district mu district 98 oba oleesa abantu bameka abo si bantu 98 kakati bw'oleeta abantu 98 olina okusooka n'oweegendereza mu byonna toleeta 98 gyennyini olina okuleeta emikono egiwera ddala ng'omutwalo mulimu gye bajja okugjamu kale bwe bityo naye okutambula disitulikiti za Uganda 98 onoonye emikono gy'abantu abagenda okukusemba abantu 1,000 mu buli disitulikiti abo bonna bewalabye abagidde ne munniigiina bani abalina ssente ezo tebalina era ebyo bijja balema naye nze njagala kutunulira wali eri ekifo kino nga kiringa ekinafuyiziddwa okubanga n'omuntu wanneegiina omuntu ajjira kagaali waliwo ajja avuga kagaali waliwo nga naye aga nti nange njagala President Museveni gwe bakooye nnyo oba balaba nti ekifo ekyo kati kyangu buli maaso okivuganya ekifo ekyo ebisaanyizo omuntu byalina okuba nabyo okwesimba kuba president ekisooka kya byonna nabyo byangu ofuna miliyoni 2 ekintu ekirimu ekizibu kiri eki kunoonya mikono egy'abantu 1,000 mu buli district naye bisigadde district 98 actually kyakiringa ekizibu kubanga essente ne bw'oyimira buyinza ku TikTok awo n'ogaa mu nsondero oyinza okufunayo era abasobola okuwa miliyoni 2 abantu basobola kizibu ogifuna naye okufuna miliyoni 2 okwesimbawo oziwaayo ekyo nakyo ki obuyigirize bannayuganda abantu bagezezzaako okusoma kati ekyo ekintu basooka ne bateekawo ebisaanyizo nga bitono ku expression of interest nze nandibadde ndowooza
mu kupikinga forms zino kwe bali mukole sawa eno expression of interest nabo bantaddewo wakiri omutemo gwa million nga 5 zosasulayo n'olyoka oyingira mu ofisi y'ababaka n'ojjayo expression of forms okitegedde bantaddewo sente ezo miliyoni ezi twandibadde situlaba kasasiro oyo yenna oba abamu bakola mawulire nti nanga mawulire gankwateko kati abalala nabo ayagala bamulabeko ku TV nti ne gundi yakoze eki yagenze n'ajjayo empapula kubanga anoonya lwalirabikirako ku mawulire mu nsi muno naye nga naye takiraba naye ayagala naye akole ki opportunity neze yabwereere afunye opportunity asobole okugendako ku mawulire kati bwe bamala okujja expression of interest forms wali ku nomination nga bayita biri eri nga bakomyawo empapula ezo kuba kati bagenda zikomyawo balina ozizzaayo okitegeera olina ozizzaayo n'emikono gyabwe n'emikono gye bakugambye emikono ye requirement esooka kati gy'onajo olina n'okulaga polling station naawe wennyini w'olondera balina okumanya olondera wano ozze na kibiina ki byonna ne bakola due diligence oba ne certificate receipt y'emiliyoni 2 oddayo nayo ku olwo miliyoni 2 ozisasula ku nomination day nga bamaze verifying emikono gyo wali lwonominatinga lwojja ne receipt eraga nti osasudde kati ku nomination kwennyini nakwo banditaddeko nti omuntu okwesimbawo kuba president ojja kusasula miliyoni 4 ako kisitaba kiremya ate si kiremya ekintu kyogendako ekyoba president togenda ku bwa kansala oba togenda ku bwa president bwa bodaboda ogenda ku bukulembeze bwa ggwanga gwe wennyini ozitowa ki gwe wennyini olina okuba nga ozitowa by the way John Maka olaba ne mukwano gwe nanyumya naye nga twogera ku byobufuzi by'ensi endala nagamba ekifo kye bayita kati wano tukiyita road mayor naye nagamba be bayita bameya b'ebibuga bwe bayita meya nti ono meya w'e Massachusetts meya w'e Ohio meya w'e Ontario bwe bayita meya oteekeddwa okuba nga naawe ozitowa mu ssente meya aba munene naye ffe wanaffe ate ffe tumuteekamu era ebivaamu byo byennyini bwebaga nti tujja kusinkana mu bimuli bya meya bibeera bimuli bya meya sikali ka garden kokuste olo kakati baanitaddewo ne ssente miliyoni 3 miliyoni 4 ku muntu agenda okwesimba kwa president non-refundable tufune abantu ab'ensa okitegeera tufune abantu ab'ensa kati luli emabega okwesimbawo kuba president kuba kati etteeka lyakyuka naye luli wagendanga n'owaayo bazaabanga miliyoni 5 oba miliyoni 7 oba 8 bw'omala okuwaayo ssente ezo electoral commission n'ekunominatinga nga bakuwa emmotoka era babaguliranga pajero bitama ezo new model nga babawa ezo pajero ne bamuwa n'ey'abasirikale pickup ng'abaana abasirikale baako nga 15 n'emmotoka eyo ne bakola ki nayo ne bagimuwa agitambulira era nga kampeni bwe ziggwa motoka ezo ozizzaayo kati ate ne batakoma okwo ne bakuweerako n'obukadde 50 okitegedde wawaayo 7 wawaayo obukadde 8 kuba president ne bakuwa abasirikale nga 15 oba 14 wabeerawo abakuuma ewaka ewuwo waliwo abatambulira ku mmotoka yo abakukuuma pickup era nga candidate ajja omulaba nti yo candidate abantu tebaali tebagufudde mulimu nga ga campaign era mu mbeera yeeyo ne Ssenkubuge esiyaasa we yeesimbirawo olwamala okukwata obukadde bwa 50 n'atambula ku wali nawali n'agamba olwokaano nduvuddemu n'ataano gamugaweddewo era awo ne batandika okuba nga basaba n'accountability wazisasaanya otya wasasaanya otya ssente zino era ne Dr. Abedi Bwanika mu biseera bye yeesimbirawo naye accountability ya Uganda terebangako kizibu kugikola ku bufeero obuli mu Uganda wano mu Uganda wootuuka n'ogenda mu dduuka n'ogamba omuntu ekintu akiguze emitwalo 2 n'omugamba mpandiikira ak'esatu n'atagaana kituufu nnyo so kati etteeka ne likyuka kati bwe bajjawo age limit ku bwa president n'ow'emyaka 18 naye kati akola ki akkirizibwa okwesimbawo so nga luli tetwafunanga muyeego abavubuka mu kifo kimu luli baalinga batandikira ku myaka 3 mu egi n'okudda waggulu baagala musajja mukulu baagala muntu kati ategeera byakola
naye kati omwana asobola okuva ali mu senior 6 n'agenda naye neyesimbawo bangi balabise waliwo aba university mulimu nga bana owa bodaboda yagenze najjayo empapula kanoowulira ebintu ng'ebyo olwo omusajja wange talemwa weeyo mukono abadde nga avuganya kuba MP naye namulabye yali awo waliko obulemu so kati etteeka lyavaawo osasula miliyoni aga 2 electoral commission tekuwaayo yo kati tekuwa yadde olw'ataano naye kuwa emmotoka bakuwa basirikale ne babona emmotoka kwe batambulira ikapu yaabwe ate era gwe togituulamu emmotoka y'abasirikale gye batambuliramu bano bakatumba oye nga bakozesa zi boda totambulira mu y'abasirikale era lumu nalabako ono Elton Mabirizi yesimbawo kuba president yali atambulira namu pulimo nga ya bbulu kitegeera era lumu yali talina ssente n'atambulira mu taxi n'alinnya taxi naye abasirikale ne bagoberera taxi nga mwali kuba gwe mulimu gwabwe ne bamugoberera wonna waalaga era nga bw'atuuka wantu ng'agenda atambuza bigere abavaamu mu motoka ne bavaamu ne batambula ne bamugoberera ne batambulawo yatuukako n'amafuta saidi zeeyo gomba sente ne zimuggwako nga talina sente z'amafuta abantu abali awo ne bamusondera sente z'amafuta ne bamuwa akakaaga n'ateeka mu motoka ye n'akola ki akakaaga omujja gomba kamukomyawa simanyi naye nga bamusonderayo akakaaga wakiri bandifunyaga mutuuse empigi kuba kakati twetaaga abantu omuntu yandigenza okwesimbawo kuba pulezidenti nga ddala alina n'obusobozi kati maaka tugambe nti abantu bano baleka bakooye ne mwami Museveni n'ekyokubiri ekifo kino bakirabye nga buli muntu asobola okwesimbawo kifuuse kya bulijjo kubanga twasooka ekifo ekyo ne Senkubuge siyaasa nga komedi nga muzanyi wa mizannyo nakyeyimbamu nasooka najja ne Padde Bitama najja era kuba Senkubuge siyaasa teyajja 96 yali mu 96 oba 21 si 21 kali kazibu nnyo kisike kakota pini nyono tegisije ng'ali mu reform agenda tekalimu yalimu kati gundi ono asooka jjiraawo naye twali situdangamu kufuna bintu bwe bityo twaddamu tufuna Padde Bitama tagenda nko ku ballot paper teyagendako naye yateekawo embeera naye teyanominatingibwako tebamunominating era mu records tali muntu yeesimba okukuba president talimu kituufu kati 221 ne zireeta Robert Kyagulanyi Bobi Wine gwe babadde bamanyidde mu bivvulu gwe babadde bamanyidde mu bidongo naye Bobi Wine teyajja lwatteeka yajja emyaka yali agirina ye emyaka yagina naye nga background ye ki wa muziki wa ndongo wa bivvulu John Maka kati ekyo nakyo waliwo abakiraba nti olaba n'ono yali ali mu bidongo gwe tumanyi nti muyimbi okitegeera kuba Bobi Wine ebisaanyizo abirina munnayuganda buli kimu akisobola obuyigiriza abulina naye omulimu gwe yali akola nti ogwamuleeta abantu gwe bamumanyiramu balowooza nti buli muntu asobola okujja bwatyo nti olw'okuba nti yajjanga musician mukubi wa muziki abantu nabo ne bakola ki nga bakiraba nti nabo bakola ki bw'abanga naye yabirimu gwe tubadde tumanyi nti omusajja abadde ayimba omusajja abadde muyimbi ebbanga lyonna ate era Bobi Wine ettutumu lyonna lyalina mu politics liviira ddala eri mu music we onfuna bulungi Bobi Wine ettutumu lyalina n'okuyitawo okugenda kubwa MP tutumu lyalina muki mu music kubanga era abawagizi be bwogenda n'otunuulira ogenda kutunula ekitundutundu eddene erimuwagira era nga basinga bamutandika okumwagala mu music we so John Maka okutagulula mu ssemateeka ne bajjawo emyaka nga kankitwale nti mukweyagaliza kwa President Museveni kubanga yali asinga okukifunamu emyaka gyali musibiddeyo gyali gigira musibirayo n'atagulula mu ssemateeka asobole okuba nga afuga ne waba wakululira kaliba ye teyalowooza nti neno wansi ate ali mu kugulira abalala nga katebe nayona ye ayitawo era bwogenda okutunatunulamu baba yesimbyewo nabo era olaba nga bangi abasinga yaggula waggulu naye labya ne waliwo eno yaggulawo naye era bajja naye ngera kiyamba ye
Anti era oluzungu lugamba nti among the blind the one-eyed man is king. Gwoba ng'olaba muba muzibe ow'eriiso limu abakabaka. Kati bw'otunuulira abantu abajjeyo empapula bonna bonna nga bw'oboogedde oyo ogwo omuyeyena takataka oyo abajjeyo empapula era bw'ogenda obbatunulamu bw'oti era ku ballot paper bajja kujjanga 10 bayinza okuwera 10 this time 10 badde nga beera bawera otusembye 10 libadde nga libadde nga 8 last time baba bali 9 kati ku luno era bajja kubeera nga 10 abasobola okukola ebyo kubanga exercise yokka ey'okunoonya empapula mu Uganda mu district 98 sinyango eyo ekwetaagisa ekitono nnyo miliyoni 5 ogitalaaga okutalaga district zonna okuwa omukono gwo. Buganda yokka eri mu district 28 Buganda yokka naye kati osobola ozigamba eyo wa bodaboda ne bw'omugamba avuge bodaboda ye gy'avuga atambule district 28 yokka nga gy'alina nga agenda atambula muntu ku muntu era bimulema tasobola kumalako. Oba nabo iserooza nti ako kalinga kakakuluza keyateekawo akayinza olemyalemyamu anti era baba baagala gwagenda agenda okufuga bannayuganda at least emikono ofuneko kimu kyakusatu abantu bagame abakusemba nti jangu okole kikuba yagenda kukulembera bo kati bwe tuvaawo awo tugenda ku time y'okunoonya akalulu gwolowooza akalulu nga bwe kalina okunoonyezebwa mu Uganda yonna kubanze nfunyeko omukisa ogugitambula emirundi egi naye ngitambula ngimanyi buli nsonda ya Uganda ate si bu district njirinnyeemu sobodde ogituukamu naye gwolowooza ku bantu bonna abagenda okwesimba kwa president omuntu ogwo alina obusobozi obumalayo Uganda President Museveni kuba ewamu atuuka n'akozesa n'ennyonyi ate nga airspace agirina bamukkiriza kubanga anoonya akalulu ng'akyali president alina obusobozi obugamba radio zonna nti president ekyajja kujoogererako naye ate takola bw'atyo Museveni bw'atuuka mu kitundu nti anaayogerera ku radio ng'akalulu bwe kaggwa kali akaali aka covid president Museveni yagenda ku radio n'agisasula nga bw'anaaba anaayogerera ku radio mu kitundu ekyo ng'awaayo ssente andu akuba ne bana abala basasulanga naye ate bo baba time yatuukanga nga tugeze oba badde basasudde ne babajja ku mpewo ne baziswisinga off ate nga ye kati ebyo byonna byaliwo byabufuzi kale byabufuzi naye kiri ekyokozesanga president nti atuuke ku radio bateekeko obuteesi tekyaliwo naye Museveni yekka yasobola okutambula Uganda n'akola ki n'agimalako yalina resources ezisobola okukozesa ekyo kubanga yakosamu ne state power John Makayo kintu te ku kibuuzo kinyagala okubuuza kirala nga era tukyali mu mbeera kati ng'otonnambuuza kibuuzo ekyo kamaleyo point yeno ekisooka kya byonna wano tewaliiwo candidate oggyeko Museveni asobola okukuba ebipande posters ne zibuna Uganda yonna nga tebaziganye nazigaana kubeerayo ekyo wandigambye nti nga tebaziganye abantu bo basobola okugaana nga si bawagizi bo kuba tulabireko ne mu Kampala wano nga batimbula ebipande bya Museveni ne babiyuza tulabireko ne mu bitundu gye bayuza ebyakyagulanyi owulira kati nga tebaganye kutimba bipande tuyina ebitundu nze nyina ebitundu byentuuseemu mu kalulu n'otuukayo nga onoonya ekipande kya candidate avuganya Museveni other than Museveni nga tewali kipande kirala era nga bo obabuuza nobabuuza eno abeesimbyewo be baani nga ffe tetulina kutukola ki ate nga sigamba nti boogeza buwagizi nti bawagira Museveni naye nga bagaffe tulina gwe tukola ki tetulina gwe tumanyi era nze ekirowoozo kyange kyali bwe kiti akalulu k'obwa pulezidenti bandibadde babawo ennaku 2 okusaba akalulu campaign zaza naku 2 zino ennaku zibagenda obba close to 3 months ezo ennaku nnyingi nnyo bandibadde babawo ennaku ezi nga kakunoonyeza ku TV oba
kubanga ezo ennaku ennyingi bangi tebasobola kusustaininga campaign era mutuuka omwo wakati nze lumu twatuukako egindi mu kalulu aka 2011 nze nasanga gundi Mukakulubega yali yesimye kwa president Samuel Walter Mukakulubega namusanga Fort Portal nga ali mu kulya akatogo mu katale nga kamutuddemu akalulu nga talina ssente nga akyame yali mu kulya akatogo zeno Mukaku ino yali mukwano gwange nnyo ogolaba era Mukaku n'ebipande byakuba mu kalulu ako twagenda fembe mu studio obikubisa nga nze ni munnamawulire nga mukwano gwange ogudde mu gulimu just singa bonabeera nga mukwano gwange kyengamba nti abakuwangula oli ogudde mu nali ngudde mu bintu twatambula ffenna era twagenda wali ku Jinja Road Kampala Road yalinga Nando's kati gibaita food hub around there ne tuyingireyo muda Mukaku ne bakuba ebifaananyi byonna nze namulonderako nomulonderako nti kinuno kye kisinze naye ate omusange Fort Portal saali ku ttiimu ye abaali basaka amawulire ge bali ogenze ne president kati nze nali ntambudde ne ttiimu ya Museveni kati ne tumusange eyo mu katale nga ali mu kulya katogo naye nga talina ki nga naye sente tazirina kati abantu tebasobola kutambula Uganda eno tebalina sente tebalina busobozi busasayinenga campaign kati bandi bawadde nnakwezi akalulu ne bakanoonyeza ku radio ne TV enkye tugenda mu box kati ne twetegeka ba MP bo ne batambula mu constituency zaabwe bandi bawadde nnya buli region ne bajiwa lunaku lumu ekyo nakyo kya bbeeyi kubanga candidate kati walabe wa boda ne bwana abafunye sente okujjako nga waliwo ali emabega amutaddemu sente naye anaasobola okukwata sente n'agamba kati akalulu agenda kanoonyeza mu region agenda Karamojja tazirina tiimu yo yonna gy'anatambula nayo ogenda okusasula rediyo zonna ez'Ekaramojja okwogera n'abantu b'Ekaramojja ave agende Acholi region agende Lango region agende Toro region agende Kigezi agende Yankole region ajje mu Central agende mu Busoga region Bukedi region Lango eyo yonna Teso region tasobola kadi akalulu bandi bade bakawe nnakwezi ne bakateeka ku TV ne radio all radio stations and all TV stations buli muntu n'ayogera mu lulimi lwe lwate lwasobola lwamanyi nti abantu banawulira ne bajja ne babaga akalulu tugenda kanoonyeza ku gundi ffenna mu jjo olunaku olu Museveni wali Kyagulanyi wano gundi wano TV zone bazisasula zonna Electoral Commission nesasula nezeeyo mu byalo yonna kubanga waliwo mujegajja okugamba mbu abantu bonna kati banaabategeera batya wano mu Uganda tewaliwo ekitundu kitaliimu radio owulira wano tewaliwo ekitundu mu Uganda kitaliimu radio kati President Museveni bwe yabeeranga buli lunaku mu COVID buli lunaku kusaawa ezi 2 yajjanga ku radio n'addressing eggwanga ne TV another 21 days kati akagambo ke twalindanga nnyo akagambo akagamba nti therefore another 21 days kati yabuzaabulizanga omukati omuntu ayinza okujja n'agamba nti tugenda oluguudo ono bagenda dukolera emyezi 36 omuntu bw'oyogera ekigambo nti emyezi 36 giba mingi alaba mitono naye bw'omugamba nti emyaka 3 omuntu kimuzito awulira kizito kiwanvu naye bw'ogamba nti luguudo luno dukola tugenda kumala emyezi 36 omuntu alaba kyangu bw'ayogerera mu myezi naye nga mubufunza omugambye emyaka egi kati Museveni yagamba nga 21 days nga kirabika ng'ekyangu naye ng'abantu bagamba tugenda kugalawo kumala wiikisi 3 kizitowa naye ayogeredde mu nnaku n'agamba 21 days ekyo kyanguwa kati akalulu bandikasabidde okwata mbadde nkubuuza nti ebbanga lyonna president bwe yayimiranga ku radio ne ku TV information tiyatuukanga abantu yavanga Uganda ensi yonna information ng'ekola ki ng'egifuna bulungi nnyo walabako abatambula ne mukalakasa nga bagamba nti waliwo abatalina radio n'olwekyo president yagambye bw'ati ng'ayitamu ne mukalakasa bababuulire so nze akalulu ngamba bandi bawadde nannaku ezi ennaku ezo ne bagamba kati mwenna abeesimbyewo mujje mutube manifesto zammwe Electoral Commission ebasasulire tugende mu box. John Maka ngenda kubuuza ebibuuzo bibiri tuwunzike programu eno ekisooka abantu bano kikyo oyinza okwogera ku bantu bano abazzenga bavuganya President Museveni oba kale abajja bayitaba mu kalulu naye ng'ekyamazima nayo bakimanyi nti bafuna wadde 1% eyakalulu naye nga bo babeeramu mu lwesi buli ki
buli lwetubeera tugenda mu kalulu nja kuwa ekyokulabirako ekyangu nalabye ono omukyala Nancy Kalembe empapula yazikimye yakabeera mu bululu bakati bubiri kano kakubiri kano bakati kagenda okubeerako okubiri nalabye Elton Mabirizi oyo yakimye kano either kakubiri oba kakusa kano kakubiri akabiri kali akawedde tiyakalimu Mabirizi yajja mukana akawedde yali mukali n'abuuka yali mukabiri 16 okay kakati onenda mulabi yakomyewo mulimu n'abalabi ensubira abajja okujja luno omukyala Molini kyali ayo yajjanga abo beeramu mukwano gwange wa Niidi Kabuleeta tebamugobye mu Niidi oyo bamugiddeyo empapula ab'ekibiina kye bagambye empapula tuzijjeeyo ku lwa Kabuleeta naye tukyali n'okukanya naye empapula bazijjeeyo baleme kuggala nga tebazijjeeyo abantu ng'abo ng'akimanyi afuna 0%, 1.2 abamu tebaweza na percent namba naye ng'akulaga nti emiliyoni zabiri agateekayo n'emikono n'aginoonyera resi n'agibeeramu abamu ku be twalina mu kalulu kali ekyo omukisa omubi abamu baafa Meja Biralo yafa yali Meja yali Geno yafa Tumukunde simanyi oba akomawo Tumukunde agenda kuba MP yagenza kuba MP Tumukunde naye yakalimu then kati kuba kalimu bano benda bano banamba Lujegasi Bobi Wine simogeddeko naye njogeddeku bano then Mau naye akakomeddewo empapula ze bazijjeeyo Mau naye yajeeyo empapula bajjeeyo Siranda jju yajeeyo empapula FDC kale baali bamanyi nga bagezaako naye kati bafuuka mu bano aba PFF bajeeyo empapula zaabwe bajeeyo empapula za candidate aba PFF tebanaba naye bano ab'enajja nankumbi bajeeyo mafaabi bagiddeyo n'amafaabi aba UPC bajeeyo babiri abamu bagiddeyo akena abamu waliwo yejjiddeyo nga ye ekimuluma agamba nti Peter Walubiri obayoyo Walubiri waliwo mwami Othieno something yejjiddeyo nga ye kyamuggisizaayo agamba nti political party nambi bayitanga tevuganya mu presidential election emirundi ebiri ndoza lizo banga akena abadde na cooperative agreement ne government nedda akena naye akyalina candidate kyaye ina ebizibu bingi olw'ensonga kooti yalagira nti si party president so naye yabeese bakobese bibane but anyway nkomeyo wali nti bano baba bakyakola ki mu race bano kati kyoba omanyi oye naye yajjeeyo okuva n'olwaleero njagala otegeere munnabyabufuzi omuntu ayagala akafo k'obufuzi konna ye muntu akyasinza okubeera n'okwekkiririzaamu nti waakiri munnabyabufuzi yakyasinza okubeera n'ekintu ekyokwekkiririzaamu gwe buli gw'oliyogera naye bw'aba alina w'ayagala ne bw'oyogera ebifaanana bitya ye agamba alina amaanyi naye nze kye nazuula ekiwa abantu abo amaanyi be bano ababajjajjatta bababeera okumpi abalya mu ngalo oli awoza honorable bakuwa ekitiibwa abantu bali bakwagadde abantu bano bambeera okumpi bakujjajjatta nedda kati oyagala kubeera president babira batandise okuyita his excellency gyobeera gyanywera eyo enguuli ye your excellency president waffe bakujjajjatta ne bakubuulira abantu ne baleeta gurupu z'abantu abantu bano ne babaleeta awo kumbe baagala kukuba luseke baga kati ono wegindi ono ajja coordinating eri ono ajja coordinating eri kumbe abamu baagala kukola ki kukufunamu abaagala okuzimba ekkanisa baagala okuzimba ekereziya ne bakujjajjatta abaagala okuzimba omuzikiti ne bakujjajjatta bakuyita ow'amaanyi ebyo nno bikuwa amaanyi nojja n'obawaya obubiri wano n'obawa obutaano wano n'obawa bweziti bali n'obawa bweziti n'olowooza olina ground gwe n'olowooza kati abo bakuwa confidence n'ogamba nti I will make it munnabyabufuzi nani bw'omugamba ekintu takkiriza nti tasobola kukola ki bangi nnyo omulaba nga talina lugendo lwonna naye nga ne bw'okola otya yakugamba I will make it kati bannabyabufuzi bwe batyo that is reason number 1 number 2 waliwo abagamba nedda Museveni tajja kugenda ng'ayinaayina bw'atyo katumuteekeko naffe amaanyi naffe katukole ki katumuteekeko ekyokusatu waliwo abateekebwamu obuteekebwa ssente okuva mu gavumenti eri okuteeka okulaga abantu nti waliwo okuvuganya naye nga tewali kuvuganya city government yennyini nga jangu onvuganye wabeera ababeera mu gavumenti nga bateekebwamu gavumenti ssente nemuleeta abantu balage nti there is democracy bebana babedi bane kamane baje ne bagamba akaluka abadde kayitirivu kaluka abadde kasofu kyova olaba president Museveni
ekimu ku bimukuumidde mu ggwanga lino okubeera nga waali nga tafunye buzibu bwonna kwe kutegeka okulonda. Kasategeka kulonda. Ye kasategeka okulonda. Ne mukeetabamu. Kitegeeza that is democracy. International Committee nekalaba nti Uganda baba no. Ba observer ne bajja n'okujja okuva mu European Union. Ne bava mu African Union. Ne bajja ne ba private observers bonna ne bajja ne bakola ki? Ne sono ni Salemu ne bakaba kulembeze bamawanga amalala. Bulungi nnyo. N'agenda okulayira n'aleeta abakulembeze 30. Kyo olowooza omukulembeze omusitulo muleeta wa. Okita kyakusaaga. Okusula omukulembeze. Najja n'asula mu nsi ennaku 3. N'abeerawo ennaku 3. Kati ekyo kye bayita politics abalala babateekamu ssente ne bajja ne bakola ki? Kati ze tosobola kuŋŋamba nti Nobert Mao kwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga nti ddala ali mu kuvuganya President Museveni. Akola ki? Aweza bweza muwendo nakuwa kifaananyi nti wano waliwo democracy. Kati bali abalimu abaagenda mu bufumbo obutukuvu baliko n'empeta aba DP bafumbirwa President Museveni babawa n'empeta balina ne certificate bulungi nnyo kati obufumbo butukuvu ne bazaalayo n'abaana kati bulungi bano basiranda kati gwe ng'ogamba mbu naye avuganya Museveni nabe nga beewozaako awo mbu temugamba mbu simanyi tetusobola kuvuganya naffe tuvuganya biki omanyi ekinyira kino ekibeera ku muti ekinyira kibeera waggulu nga kikoze eki nga kyewunzise naye kiraba gwe atambulwa bw'ati gwe weewunzise kirabanga gwe atali bw'oti yes olw'okuba kyo kiba bwe kiti olw'okuba kyo amagulu ge kiteeka ku ttabi ne kitunula wansi bwe kiti kati bwe kiraba omuntu atambula obulungi bw'ati kiraba nga omuntu yeewunzise kati ate naffe tuba bakyamukuba nakyo bwe kito bwe kyakula gwe tulabanga ekyewunzise naye kiba tekyewunzise kubanga bwe kito bwe kiteekeddwa okubeera. So bano bamawo batulowoozesa okuba nti no bavuganya kati baagala tulowoozesa ndi ffe tulowooza bya kisiru naye nga si bya kisiru bo omulama gwaliko gwe mutuufu nti omulama gwaliko gwe mutuufu era bo bagamba President Museveni tetumuwa space tumuvuganye bo balowooza mbu kwe kumuvuganya okwo naye gwe ebyobufuzi bya Uganda bigenderere nnyo mu kalulu ka 2016 Nambooze Seggona n'abo bamawo tebaali ku Amama Mbabazi bali kwa Mama Mbabazi nga Seggona ye interpreter yamuvuunulira byali byabwerera olwo tezaali sente go forward wakolanga we bati go forward kati nga gwe saawa ezo weesiga otya okumanya abantu batusiriwaza busiriwaza gwe ne weesiga Amama Mbabazi abadde super minister wa President Museveni abadde prime minister nga bamuyita super minister ng'amaanyi mangi nnyo era baalaba Amama Mbabazi nga baga nti amaanyi maki mangi nnyo nti nga bamulabanga potential success wa President Museveni abamu kati saawa zino yekyanze naye gwe okimanyi nti buli kalulu akabeerawo wabeerawo abavudde wa Museveni ne bajja ne bawuddisa abantu nti bamuvuganya kati General Tumukunde yali avuganya Museveni Sezaala omukulu n'omukulu ng'avuganya yali amuvuganya ddi kati saawa zino Nobert Mao cabinet minister General Tumukunde mutabani we si yawasa muwala wa Museveni bwekiri muwala wa Museveni yoba Diana bayani omuwala oyo so General Musali yali ntaata ku mukolo ogwo itato w'ensonga kakati kali mwene mugaba bevuganya General Tumukunde avudde era nze ne Tumukunde bye yali alonkinga bidi okwesimba kwa president naliyo ku makage ekololo naliyo oli mu buufu nga wendi ndaba bwenti kuba nze ndi munamawulire ngenze Gasaka naliwo bulungi nnyo Tumukunde nga alonkinga campaign n'Amama Mbabazi yennyini bwe yali alangirira nti agenda kwesimba kwa president era naye nagenda ku makage ekololo era abaaliwo abamawulire baali babale nze ekyampisawo oli ali linnya lyange era olwatuukayo niwenga John Mark nga Kristo siriku ne bagana yana ono tumumanyi nennyingira era mu makama tiri wano na mukulu n'alonkinga ki alonkinga campaign mukulu n'agukola bulungi nnyo abaaliwo ne tukola amawulire ne tunywa amazzi ne tugenda kitegedde kati buli mwaka buli kalulu mubaamu enkolobe kyokka ne mugyesiga mubaamu azze okusiba enkolobe kati be bamawu kati ne Mao naye azze kusiba nkolobe kitegedde kati Mao asiba nkolobe bano betwala ba Professor Bukenya
munange njagala obadde VP ebyo nabo abaze kusiba nkolobe buli kalulu konna kati gwerinda kati oyo mawo yakyavuddeyo ne wajja kuvaayo ko n'omulala twalinako ko ne ba professor bali amuleba obadde VC mulamba oli yakuwadde omulimu ogw'obwa VC vice chancellor wa Makerere University bona wazato zovuganya ebyo byonna tuze tubiraba biralo omugenzi biralo katona mumuze mirembe eyo nayo yali nkolobe kwegamba tuze tufuna ebintu by'okutubuza Nansa Kalembe yo bane yasaba n'omulimu ku Museveni oba yali kirya Museveni yagamba ku Charlia Maureen Charlia yasaba bamuwa oba ambassador oba ambassador something wala olumuge bamuwanga nga muzito niwo bawo abantu olabira ddala nga bazze kusiba nkolobe kutusiriwaza busiriwaza then okyabuuza obuze ekibuuzo kiri nti lwaki abantu balemerako naye nkunnyonnyola nti banebyabufuzi abeera confident nti asobola okimakinga then abamubuzabuza abalala babateeka mu buteesi ssente okujja okuweza omuwendo to show the world that there is democracy, there is competition kuba kati bw'otuuka mu ggwanga lya Rwanda kumpi bonna abeesimba w'e Rwanda bonna babeera bantu ba Paulo Kagame olw'ensonga okimanyi nti President Kagame baminisita bonna abalonda mu bibiina by'opposition nono akalulu akasembye ya Kagame baminisita bonna abalonda mu bibiina ebimuvuganya kitegeeza tewali kuvuganya bonna abalonda eri kati gwe abadde ayogera nti amateeka gatambula bubi ogenda olaba nga minisita ate weewammwe nga minisita ng'amugamba jangu obikole Kagame akalulu akawedde eyamuvuganya yali live ow'ennyo w'amaanyi yali muna Uganda namule omusajja alinyigirinyaki kugamba politics omusobola then n'ekyokubiri omuntu eyeesimbye okuba president ng'ali ku ballot paper tosobola kusaba naye visa ebyo biba bya tosobola kusaba naye visa so abamu baba banoonya mirimu batereza bakola nabo status so oli agumanaga kanteke milioni zange ezirabiri naye nga buli watuuka wonna buli wagenda presidential material bamulabanga presidential material tosobola kugenda n'ovuganya naye buli watuuka agenda okulaba basomako busomi nti Katumba John si Katumba John Katumba si Katumba yeto mulabirawo status ye endala nnyo profile ye nnene nti yaliwa bojja mwina Katumba oyo naye n'obulube yafunayo emitwalo ebiri egyo baba gye yafuna oba gumu kitundu era baagumuwa era yagenda mu bitabo byatajja kuvaamu yavuganyako kwa president wa Uganda profile ye endala emitwalo ebiri abamuwa era wali otuuka wali ne bagenda ku American Embassy kusaba visa oteekamu nti Katumba John oteekamu nti presidential candidate 2006 21 status ye bamuwa ne respect kuba baba abazungu they know what it means kati babasajja abo ba Edwin Mabirizi akimanyi tajja kuyitamu naye status ye ekyuka tasigalanga bw'abadde omuntu nga yeesimbye okuba president kati Bobi Wine empaje bamuwanga visa ng'agenda ebweru okuyimba yamukaluubiriranga kubanga omutegesi ategese yavunaanyizibwa ku ekyo visa ogenda ogulayo ssente bweziti ogenda kukola bwebiti process eyo mpanvu okutwala omuyimbi ebweru nti ayimbe ssebo si byakulya mmere ebirimu n'okusooka ofuna license work permit ebyo byonna kati Bobi Wine yabikolanga ki yalinanga going through all that process kati saawa eno kyovula batava bweru atambulanga bwalabe buli nsi gyagala passport yakyuka yali alina kana akataba kafa akabbulu kati alina ka green kati yakyuka kati mulala takyalinga luli status ekola ki ekyuka kati watuuka okusaba visa atwala butwaza empapula ngenda wa kati bwaba agenda kukuba ndongo nga bwe yali e London n'ayimba bagenda kati ali ku level y'okweza passport ne bagitwalayo ku embassy nga tagenze nagenda okitegeera asobola okugendayo naye ng'engenda gy'agendayo gwe si gyojja okugendayo tojja musanga mu layini ng'atudde tekisoboka atudde mu balinze asobola otuuka okuba ne boogenda ku American Embassy okusaba visa bwe baba bali mu bayita okupiikinga obutabo bwammwe babayitira mu mitendera basooka ne babuuza do we have American citizens here
American citizens first mwembera ku embassy wayinza okuba nga oli abadde alina issue ye ku passport biki issues yagweleko nga ali Kampala kati mwenna buli American citizen gwosooka bwe bavaawo ne bagenda ku senior citizen bebaliwa senior citizen 6th and above kati nga bagamba senior citizens 6th and above abo ne basituka kati babasitula mu mitendera ab'obuvunaanyizibwa ekitegeera buli omu bagenda babasitula kati mu aba others emulinda erinnya lyo so abantu abamu babeera mu bifo ebyo mukama nyamba nve mu ba others mpa ku status nituuka nti babadde bakulinza ssebo so byebyo muganda wange naye nga kaakalulu ku kyoba omanya sooka kwa byonna bandibadde babawa ennaku ezi naku bbiri strictly ate babawa ennaku bbiri bakasabire ku radio ne TV abantu abajja kuba bafunyeemu nnyo kubanga waliyo gye batajja kufuna mukisa kutuuka ng'otuuka ewantuze ogenda ntambudde Uganda noononya ekipande kya candidate abayita remote areas remote oliso gye nalaba ku NTV awo nga omusawo alinnya amadaala yali buduuda so nange nagiraba yali musawo ng'agenda gema baana naye ng'amadaala ge baateekawo naye kati nawulira baabakolerawo bulungi bridge nendaba ne sole endala nga abasawo bapaakinga emmotoka ne bayingira amazzi naye nga batambula mu matambule kati ebyebifo candidate naye ate abantu abali bawuliriza radio anti radio mayengo bayina radio basobola okuwuliriza bayina ne TV abamu basobola okulaba kati candidate wasabira akalulu ku TV wano ne bagala kasabira ku bit kisooka muba mumuonyeza sente zagenda okukozesa okutambula facilitating team ye naye yennyini okuba ebipande kugenda buli wamu ate electoral commission esasule ne sente ezo basasulire etole kuzina ze basasule basasule media houses okulaba ebintu kati bw'amalirizaawo candidate sente ziyanisasudde eri empitirivu okutambula mafuta kusula kulya asasule ku media houses tulina social media kati abantu kubabeera ku zino zi YouTube abantu balaba ebintu ku TikTok abantu balaba ebintu ku online obulango ku online yes alabe abantu kwakati simu zibabeera mu ngalo batambula ne TV mu ngalo zaabwe batambula ne radio mu ngalo zaabwe basasule radio basasule TV zibakubira obulango then baboye ne nakubira ez'okujja okusaba obululu ti leero tugenda kusaba obululu ne ba candidate bwe bati no bantu bataano bagenda kusaba akalulu olwaleero bagenda kasabira wamu tubaleete then n'enkya tuleete abasigadde basaba akalulu aba MP ne bana abalala abalina ebitundu ebitono bo banoonya akalulu kaabwe nali njagala babeerewo gundi nali singirwa kwa nti abategerere eggwanga nabo oliawo buli omu agira naye njagala wati wabeewo engeri y'omubaka wa palamenti nga omubaka wa palamenti obululu bwafunye kwe basinzira okulaba obwa kandidate we ali ku bwa president mu eri eyo waliwo MP nga bamulonze ate president we gwatembeese nga tebamulonze nga kiringa ekitagatta andi kyoba omanya wano mu Uganda abantu tebannayingira nnyo ideology za political parties tebannayingira nnyo bali ku siasa wa muntu bali ku siasa ya muntu sekinoomu naja n'abakubenchi nakola ki ne bamulonda okuleka wano mu urban areas be batera okulonda n'omuyaga guno kubanga mu 2016 Besigye bamuwanya akalulu wano mu town n'abali ku kisumuluzo bayitawo bangi kati 2021 siasa wa bendera nakola ki najja wolaba bendera kola ki wolaba bendera tikinga ogwo omuyaga ne gujja ne guleeta ababaka ba parliament era abakulembeze ab'ensa bangi bagenda then abatali bansa ne bajja ate n'ab'ensa abamu ne bakola ki era ne bajja so kati tetunnabeera nnyo na ideology abantu bangi basobola okukulonda ng'oli wa NUP ng'oli member wa NUP ate president ne balonda Museveni oba ne balonda ne batakulonda ggwe ate ne balonda president ate gobadde otembe ne balonda president wa ate gwe ne batakuwa kalulu John Makasibula
zemba sibudde mwebere bulungi mweraba mwebale kubeera nga mutu followinga ye msajja wange John Maxega watutambudde bino sime bya bufuzi simanyi bya simanyi ani yawangula ani yabani ani ebyo byetutegeera tubaddemu ebbanga tubaddemu nga bikolebwa era munabafuzide ffe tubulaba nafuzide jana kufera ffe nga tumulaba nasala nadde waliwo bentera okunyumiza MP wange yeweeyo omukono wa Meta Betty Nambozi mbadde nga nzija mulaba babeera mu ssuubi ne bagikuba ekigo ne bagenda mu Gofwadi ne bagikuba ekigo ne bagenda mu DP ne bagikuba ekigo ne bajja fega tubalaba tubeerawo ate bannabyabufuzi kati ffe tumanya bingi ffe tumanya bingi nze waliwo bannabyabufuzi figa ennene wano amazima ga Katonda ali mu ggulu b'omanyi obulungi bemmanyi obulungi nga lumu twali tugenze mu press conference ya president Entebbe twali tugenze mu press conference ya Entebbe ekyo ne tubalaba bulungi ne tubasisinkana bulungi ne batugamba fe abaali babalabye ne batugamba please buli kyolabye kikomewa fonga mudomo buli kyolabye kikole ki kikome wano tewali kuba kifaananyi n'eki tewali kuba naye buli kyolabye kikole ki nze na MP gwe nakyaza ku nsonga ya sente ze babagabira nze kati soogedde erinnya lya muntu naye nga mbamanyi nja bakubulira nsi tuli ku ssente waliwo sente ze bagaba ezaali zaki simanyi ba MP bagende beebuuze ku kiba zaali $29,000 ne beegugungaawo tuziganye naye MP nali nga tuli ku muzengo nga mu Austin nakuba n'emmeeza nti ezo sente tusobola kuzitwala zikisiraani kiseza kikolimo bwe twagenda mu break nangamba sente nazitutte sente zirina neŋŋamba baddaali naye waliwo kaliko ogambye nti bannabyabufuzi abamu ye buli kaseera abanessuubi nti waakiri luliba olwo aliyitamu waliwo nabyabufuzi omu yali angeraageranyeza ku mukazi we Tanzania oyo President Suluhu nagamba nti Suluhu teyali mu setting y'abakulembeze bwa Tanzania takeera nkona ku kirota nti alibeera president wa Tanzania wabula nti strategically yaliwo nga MP we ekitundu then Magufuli n'amulonda nga vice we laba Magufuli bwagenda afa nga ate Ssemateeka yagamba nti abadde vice atwale taking over naye nga Magufuli yali anoonya just weak point nti abakazi baba banafu kafuna omukazi musembeza nga president Museveni byakola kati aba Nabbanja balupo Nabbanja ageza abeerayo mu bantu kyekirungi kya abeerayo mu bantu naye nga abantu bangi abali mu bifo nga si be bateekeddwa okubeeramu naye nga bafunye mukisa nga bw'onaalaba nti embizzi esobola okufuna omukisa nesanga nga omuzikiti muggule neyingira naye nga tekkirizibwa kubeerayo naye newesanga ng'eyingiddeyo kati n'abantu abasinga be batebali bangi so kale njagala okuba tujjukiza bannaffe aba Beef Organic basangibwa Mengaawe wa Dr. Richard Senjobe agamba nti gwena alina okusomozebwa mu ndwadde ezitali zimu ezisumba obulamu bwo gendayo osobola okuba nga ate era ojjanjabwa era osobola okuba nga ate owona bulungi nnyo bannaffe mulina ebintu naddala abakyala mulina ebintu mu mbuto mubi basumbwa mulina cramps zibayisa bubi nnyo ogenda mu nsonga z'abakyala n'olumizibwa okufaako obufi olwamu nnyo ate ogenda oluusi olwawo ogenda kyokka ate ogenzi n'olwamu nnyo so ebintu ng'ebyo oyinza okuba nga homoni zo obuulyawo zetaaga kubalansinga ajja kgenda kuwa akadagala kali ke bayita aka homoni balance osobola okuba nga ate otereeza bulungi nnyo ensonga ezo abamu appetite yabagwirako ddala nga si lwakuba nti muli bize nnyo naye nga mubiri tegutambula bulungi omubiri si mulungi tukozesa bintu bingi kozesa kotamu nokozesa mabendazo masimiri kyali twakula wange eddagala batanga mabendazo mabendazo alubendazo bwezi tune mabendazo gyeziri ndoza zikola mu mbuto nokozesa dalozi nokozesa byabanga byakunywa flajairo yabanga wa lubuto kati kwega mubiri gyenalwawo kulaba aspirini ndoza bagajjako wala magenda ge bajja ku marketing naye gyeziri onebona obutemmese gyali obutemmese indosidi wabanga bwa yero butemmese kasonga n'oyiwa mu mmere esobola okufa kasate funa amazzi ga kunywa so kati omubiri abantu bamize nnyo amakerenda naye ngaobaera bw'otega emmese amazzi gakweke ojja zisanga mu bidomola nga ziguddemu zinoonya amazzi ne mu bbafu ozisangamu so aba ate bwenywera amazzi ebeewonye so abantu abasinga munywa mumiza amakerenda mangi emibiri gyammwe gyafuuka kati butwa
genda Dr. Senjobe akufunira eddagala obo lyawe linakugjamuko ku butu obuli mu mubiri ogwo osobola okubanga ate otambula bulungi nnyo era otambuza bulungi nnyo. Bangambye nti abaana bakomyewo mutwale yabawe ku ddagala abaana babeera ku masomero ne baba ne balya akawunga nafuna bi ulcers kawunga na bijanjalo omwana w'omutwale wa Dr. Senjobe asooka amukufunira ku ddagala aleme kufuna ulcers ne waba yazifunye asobola okubanga azijjanjaba. Tuli mu holiday waneeno kati mwana akomyewo akagenda kulya ku nyama agenda kulya ku biki naye berenga bana bali akafankunaali okomyewo ku mulimu omuletedde ice cream alidde yalidde mami alese sweet ese biscuit ice cream oyise wali oguze enkoko emisana balidde ebijanja oluto ne lufuka kasasiro weekend no batwale wajjajja mu kyalo balya fene balidde kasooli mapapali ng'omwana wagenda nakubako nayisa ku mpewo awanza n'okukwata enzikiza. So naye Dr. Senjobe ajja kubanga ebyo byonna abikwasaganya abitereza n'abasajja nga tatambuza bulungi milimo ababodaboda bakumalirayo ababodaboda bayigina ababodaboda gabe tegakendeera bo abati ababodaboda sebo omutuma kutwala tooke waka n'amaliriza nga n'emirimu gyo gy'olina okukola agikoze kakati okwewala embeera eyo genda ani gwe bati bamubulidde wakoma genda akufunika wake up call omusajja ebirimu tubisobola okubanga bitaramukubire ku simu eri wansi awo basangibwa mu Mengo wano okulinaana amasengere bw'otuuka ku masengere opposite ekizimbe olero kiraba kisukulumyemuko kiwanvu bwekiti kiriko langi za kiragala. So nawe bw'ova wali ku kkooti y'Emmengo n'okwata ekyo ekikubo oba bakiyita Mukasa Road okwata ekkubo eryo era ekizimbe ojjaba okisangawo bulungi nnyo. Kale mwebale nnyo mwebalire ddala bwenva wano ngenda Wandege wali ku Dream Restaurant wegenda okulya ekyemisana ewanna mubiri awo ku Dream Restaurant nawe eri awo bw'obanga enjala ekuluma bw'obanga oli mutundu ebya Kampala tonoonya wakulya woteri bu restaurant bw'omuno mu Kampala gye bagaba obumere nga bulinga obwebawo omulwadde. Dream Restaurant nnungi Wandege yawe kyengulu awo wansi ne waggulu ne mu bitaala wano ng'obitandika kwa Kasule Mall ekizimbe ekiddako nabo baateekawo nawe waliwo branch naye nga bakola bulungi naye bafumba bampako nalyawo olumu ekyennyanja naye bakuwa ekyennyanja nga omutwe gulinga gwa mwana balina akasowaani kano akanene kano weekati oyo ye bamutana mubiri oyo omukyala omutwe nga gulinga gwa mwana muto gwe guti kyali kya nyanja yalinga ege embisi alina engeri gyategeeza naye nagutema sipeeya n'ogulya nengumaliriza naye manyi sagawa mu Kampala mu restaurant nga bakuwa akamere nga bawa omulwadde ennyama ne balyoka bakuwa esowaani eti sente zo ne zigenduuka bulungi. Nze namubeera ku Dream Restaurant awo natya Dream yakabi bayonja abaana bali fast bali muli abaana abalabika obulungi abaana kwegamba abawala abaweerezaamu oba olya bokka ne bakuwa n'appetite. So webale nnyo anti namubiru enteekateeka eyo era ffe tuli awo kubanga abaana bamu uniform bulungi nnyo otuula situkawo abantu baagala wali abantu tebavaawo ogambye abaweereza bokka bakusikiriza omanyi n'omuntu akuweereza ekyokulya ayinza akummesa appetite. amatalinga kyovuddwa olabanga emirimu egisinga gitagawo kati ne kasimayiro kana ak'okungulu omuntu akusa waliwo omuntu gwogenda okugamba naye agenda kunguza misumaali nga munyiivu mukambwe naye wali ku Dream sibwe ebitabo bibiri Dream otuukawo n'olya bulungi ate nobaddeka delivery nga tosobodde kutuuka kuba ku simu awo basobola nga bakubanga bakuweereza emmere obanga oli waka olina abagenyi bantu 7-9-10 tolina gafumba era okubira namuno mugampereza abawala babiri bajje banfumbire ku mmere wano nze sina gagwa mu ndoto eno service agirina bajja kujja bafumbekewe gwe wakyaze simu baganda babazze simu muganda abadde abeera Canada ze kucha akomyewo Uganda kati mugenda kusanyuka mali temwina gagenda muna budde kubeera mukeeri kufumba kutawaana mwina kwenyumiza magala kuba pate kwenywera kabbiya kamwe yaja kuweereza abaana boyinako n'embuzi ajja kuweza omwana ajocha boyinako nambirwa ekintu nga yakiteeka kulevo naye baba bampengege nze nange ntala kulya ngege embisi bampengege ng'omutwe guli guti gulinga gwa mwana alina obusobanuro gulinga gwa mbuzi guti oja China oya oja babijjawa biringa bibakuli atuuza mu etwene erikola bweti waliwo akasajja akaali kampereza kampi bwe kati kalinga kaana kato walanga kweriwa yonna eya waggulu kalina saidi ya wano Equity oyambika ku Equity Ward kati ojalidde ko Ruseneza ate ntala kulya ko original wano kugana amakuba abidaga kujja katale ke Wandege kusime kya katale waliwo eri awo egweno neeri wakabinyo ennyama bakuwa mpitirivu akuwemmere nga takwewesa abenkima bali bennyama ate naye mwennyini abeerawo manye eriyo abagagga abamu nga ssebo takola
naye omusanga ekimubeezaawo kwe kuba nti akuumye omutindo kati singa taliiwo singa teguliiwo era singa teguliiwo abantu nga baagala okubuukira bizinesi naye otuuka bonna bakwaniriza bulungi so tubatumidde bannaffe aba Dream Restaurant era mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama Katonda abatukumire mere bulungi nnyo mweraba